Olwaleero ssenkagala w'ekibiina ki National Unity Platform asinkanye bannamateeka abeegattira mu kibiina ki Uganda Law Society okwegeyamu butya bwe basobola okukuumamu eddembe n'okulwanirira obwenkanya ng'amateeka bwe galagira. Wano Kyagulanyi wasinzidde n'abasaba bakome okulowooza nti bo ebigenda mu maaso mu ggwanga tebibakwatako kyokka nga bannaabwe bangi kati bali mu bwaŋŋaŋuse nga ssentebe waabwe Isaac Ssemakadde, omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Esther Kisakye n'abalala. Dear land friends, I think it is high time that lawyers stop acting like they are safe in this burning house called Uganda. Okusinziira ku Kyagulanyi bannamateeka bangi beesuliddeyo gwa naggamba ku kulwanirira eddembe ly'obuntu naddala nga balemwa okussa mu nkola n'okulwanirira ebyo ebifuula omulimu gwabwe ogw'enkizo. Attorney General Kiryowa Kiwanuka, the man who presented the UPDF Amendment Act of 2025 to drag civilians back to military courts, his chambers are sharing a wall with the Uganda Law Society office where we are now. Agamba nti bannamateeka ntabiro y'amaanyi nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga n'amateeka nti singa tebassamu kwefumiitiriza mu bye bakola bo bennyini be bagenda okusuula eggwanga mu bizibu. Uganda is not short of lawyers. You are many, we are many, but Uganda is short of courageous lawyers. Kati ono abasabye obutayuzibwayuzibwa n'amayengo ag'enjawulo wabula balwanirire ssemateeka nga basigala ku mazima. If the constitution is under attack, let the lawyers be the defenders of the constitution. Kyokka bannamateeka abamu be twogeddeko nabo bagamba nti bakola butaweera okulaba nga abantu bafuna obwenkanya wabula omuwendo gw'abo abalwanyi we gukyali omutono. Balooya beeyongereko abalekera abatwala amateeka nga bizinensi. Kugamba tukimanyi obuzibu obuliwo nti kati gavumenti bwe yakendeeza abalooya beeweerera buli aweerera omwana amateeka agirabanga bizinensi. Bano bajjukiza bannaabwe abazanyira mu mulimu gwabwe nti singa enfuga y'amateeka egwa bannamateeka bennyini be bajja okusooka okufiirwa. Balooya be bamu be batubonyaabonya. Omuntu asayininga ku mpapula nti ono bamukyajinga ekisange ky'ekifere abalooya. Omuntu agenda mu palamenti ateekayo ekiteeko eky'ekifere Kiryowa Kiwanuka abaki looya. Kuba Museveni si looya. Era nga batujerega nti omuntu atta omunamu ga namusse naye mpoza ntya. Nunga ati onja guoza mubuze ebibuuzo mukyange kyange amalako leki. Olw'okubanga bannamateeka be basaale mu kubaga okutaputa n'okuwa amagezi ku nfuga y'eggwanga naddala mu mateeka balina okuba abeegendereza okulaba nga byonna bye basalawo tebityobola ddembe lya buntu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.